typhoid musujja gwa byenda eyatamu ndaba ng'ekola cases ezisinga nti omuntu abaako n'engeri gya interactinze ne kintu kyataddemu. In fact ebisinga typhoid atera kuva mu bintu byetulidde notunywedde. Onywedde amazzi nga si mafumbe bulungi oba tegali nga gano agakoleddwa mu factory nga galina engeri gye gafunamu contamination. So omuntu aba ne bubonero nga olaba buno bwa malaria ng'ayinza olumizibwa omubiri, pain, oyinza n'okuba omutwe, joints, omugongo, ebyo byonna. So pain which can be in any of those places. Then temperatures oba fevers, tinawulira ng'ayokya nnyo oba nawulira nga anyogoza ennyo yeetaaga nnyo kwebiika biki agenda mu kasana, ebyo byonna. So olaba nti ezo symptoms zitera nnyo obeera mu malaria. Wabawo infections endala zetuyita other bacterial infections. Naye kati typhoid ye component gyaleetamu ebyo nti most cases mulimuko abdominal or stomach symptoms. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.